Honorable Mwanga Kivumbi akawangamudde mu maaso ga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awategeezezza nti waliwo ensimbi supplementary nyingi ezayisiddwa Parliament ya kuno ng'ensimbi ezo zigenda kugulirira ababaka ba Parliament aba National Platform era ng'ensimbi ezo buli mubaka agenda kuba obukadde 10 aba National Platform, aba NRM, aba FDC, aba JEMA, aba UPC bonna abaka Parliament bagenda kugulirirwa waliwo ekijja mu Parliament buli mubamu obukadde 10 ensonga ejja esobole okuba ng'eyitawo. Kati nno namuseetuse ku nnyoge President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abiwulidde. Kale katubifune ebiri mu Parliament n'omusimbi omungi Museveni gwe yeewadde okulaba ng'ayongera okufugaza bannayuganda. President and the Contempt Party leadership. Now, the subject of 100 billion for each single MP. 100 million. Let me first remind Ugandans, sad as it is, the 3.5 trillion is going to be borrowed. So they are going to borrow 3.5 trillion to spend on things that are not so critical to the welfare of Ugandans, which the President has talked about. And it's not going to be borrowed abroad. It's going to be borrowed internally. What it also means that the very people who steal our money are the ones going to lend us that money and earn profits. So that's the first point we need to take from this. Sad as it is. And that's the money they're going to give to artists, to whatever, to give. So that, the President talked about 45 billion for banana peeling. But that banana initiative in Bushiri is a permanent resident of every single supplementary that we pass in Parliament. Every year it's there. Every year in every supplementary you will find the electromax, which they call Gimbi Energy. Some of you may not know what Gimbi Energy is. You will find, and we are spending, and that's the money that Tature takes. And the other day was running broke. Now, let me go for the 100 million. As you may recall, after Parliament had passed the supplementary, a document was at the tail end smuggled to the Speaker by the Minister of Finance, signed by Matia Kasaiga. It had 78 trillion. Out of 78 trillion, it had 55 billion. No, it had 78 billion. It had 55.6 to be exact billion that was for classified under State House. And listen to this story. State House is the home of a president, not the office of the president. In the normal budget, it was allocated 412 billion. Out of the 412 billion, it had 88 billion for classified. Now, under 3%, they have already consumed another 100 billion under classified. But on top of that, in what we call prior, that require prior parliamentary approval, they asked for 195 billion. It is on the top of that the 55.6 billion was allocated to the office of the president. Now, this is how it is. The office of the president is the fountain of honor. His residence is the #1 address in the country. It cannot be used for those purposes. It is the shame that now vote 2, which vote is State House, which is only for the home of the president, is the one that where they are channeling all the dirty money. As what we did in Parliament, you raised a red flag, even on the 77. Now, Mr. President, under State House, we must note, I want to take you to 2 years. Last year, it was allocated 618 billion for State House. By the end of the year, after consuming numerous supplementaries, he used 913 billion. That is an average of 3 billion per day to run his home.
Now this year, he was allocated 418 billion in the normal budget, which the president has talked about. But he has consumed 100 extra. He has asked for 175 billion extra and the 50 for inverted commas in members of parliament. Now, if we are at the half-year mark, this is December. The budget is still running up to June next year. That means by end of June, he's likely to have consumed over $1 trillion shillings. And we are asking Museveni, does he feed on a buffalo? Does he eat lion? What kind of meal are served in the State House that consume all those money that is spent anyhow? So therefore, as the president has urged, we have raised the red flag. But all these MPs of ours and the entire country are elected by the people. Along the way, we will meet them on funerals, on burials, on parties, remind them not to take the money. And thank you. There are people who would really want to have this translated in Uganda for easy digestion. Several. But then it's about Ojeo, we get in Uganda. One, Kulunyo, abantu basigere bamanye ki ekigenda maaso mu ggwanga lyabwe. Eri mupe wabitegedde wano? Edimoto tobidi. Omusogo oli obidi. Kanjogera ku nsonga president yansabye okwongera ku savings n'eyago Sabino eya supplementary budget. Parliament Roxanne yayisa ennyongeza ku mbalirira y'eggwanga. Twayisa budget ya trillion 5.2 naye mu myezi 6 egyakayita twanga twagiyisa mu gwakutaano netandika okukola mu Gwomusanvu nga twakatuuka mu Desemba njagala obala emyezi egyo gavumenti yakomyewo ng'eyagala ennyongeza ku trillion ziri ya trillion 3 ze trillion 3 n'obuwumbi 500 yabagambye nti ze billion 13 yes, the billion 13 mu bitano. Gyemitwalo de bukadde emitwalo 3 n'ekitundu egy'obukadde. President n'abanyonnyola nti okuzimba eddwaliro eppya mu district mu luzungu bagiyita turnkey project nga tukuwa buwikisi mu luzunga bwe batuwa wano ekyekisebe kya Nuupu ne tuyingira weetaaga obukadde obuwumbi 3 weetaaga obuwumbi 35 ekitegeeza ssente ez'abayimbi zokka eryo ddwaliro ddamba. Okuzimba secondary school empya eno ze bazimba bakuwa bwekisumuluzo ogiyingire weetaaga obuwumbi 3 n'ekitundu okuwa essomero lya secondary school empya. N'olwekyo amasomero 10 abo abayimbi nabo bagafenkeyeza ge bagenda okutwala. Naye ebimu ebirumira bingi nnyo. Kati sente zino pulezidenti bazimuwadde zagenda okukozesa mwabaddemu ezitategerekeka. Ezimu ku zo mwena mumanyi Katonda atuwa omukisa nti Lubowa ebikasozi buli ayita ku Ntebe road alaba ebizimbe ebisituse ku kasozi awo. Naye bw'oba toli muzibu w'amaaso okitegeera nti tewali kigenda mu maaso. Naye abakugu ba minisitule y'ebyobulamu baagaye nti okulambula watali mulimu kugenda mu maaso bo beetaaga obuwumbi 2,700 okulambula omulimu ogutagenda mu maaso. Omukyala omwana eyo Bushenyi alina byagamba mbu ayagala kufuuka amatooke gakole obuwunga babutunde babunye obungi n'akawunga babugoye. Agoye okuwatisa akambe. Kati agamba nti abakazi bakoowa nnyo nga bawatisa akambe. Agenda kugula ekyuma ekiwaata amatooke. Oyo yasabye obuwumbi 45. Tumubuuza
timatoke gawa ge size zenu gono yisa mu chuma jine kwa matoke gawa size negaba kunkotemu ogenda otuuka kukena akawansi ng'obutoko ira butono neshepu gagenda gakyuka negaba ku kiwagu kyekimu tubuuza ono omukazi nti oba toli mu lyake mubbi wa misana gw'amatooke ku mashini ogenda kwawagima oludinga otya kisobola okukwata buli matooke ga sayizi nga tojajasitinga buli kaseera ate kyala India beyayagala ensi zaabwe ogenda mu maaso mu bintu nga bino yakwata abakazi ababulijjo abakola emirimu nga gino n'ebawa emirimu bekwandibadde kukwata matooke abakazi abalina obwambe mu Uganda yonna senga babanoonya okugenda ebushenyi bawaate amaki amatooke bafune sente weetaaga mashini ng'ate olwanyisa ebbula ly'emirimu n'olwekyo embalirira y'abakulu abo naye eriko obukyala kantuuke ku ya pulezidenti Yoweri Museveni Mwamuli mwegala tutajageramu. State House tulina account bill. Tulina vote the matter vote 001. Ya office of the president. Tulina digital vote 002. Ago maka Mwami Museveni ne mukyala we n'abaana be n'abazzukulu be. Gavumenti ya Uganda ebasasulira buli kamu ke bakozesa mu maka. Kikabeka perfume kekabeka jita kekabeka tambala abantu ba bulijjo be bakasasula kabe motoka zatambuliddamu wadde yakabuyonjo eno gyayitalayo siyiye mubi wa musolo yagikola ki yagisasula omukulu oyo mu vooti omwo yagendanga mpola n'ateekamu bye bayita classified abatamanyi classified ze sente ziweebwa omukulembeze w'eggwanga kabeere tutaddeko ekitiibwa kwegwayigondo nga bwagenda okubeera insha Allah nga Mungu akoze akiriza aweebwa sente president asobola okuzikozesa ku nsonga zatandiyagadde muntu yenna amanye nga zikwata ku byokwerinda kwaki kwensi naye Museveni yagufuula mugano kubanga ezo sente teri azitunulako akakiiko medadulwegasegonoono yatunula ku kunsaasaanya yako naye bwamala okukola lipoota eyo alina kugenda wa sipiika n'agimubuuliramu ng'ekyo kikoze eki kiwedde nakoziisa tetuzitunulako tutuna butunuza ku muwendo gwa sente tetuziyisa naye bwe twayisa omwaka ogwaggwa ne tuyisa bilioni 7.7 ababaka ba paalamenti kwe babagira miliyoni 4 buli omu kati ku luno tulina obujulizi obulaga tibe twamaze okuyisa sente zino njagala mutegeere 3.5 billion tetusina titwafunye omusolo omulala olw'amafuta gatandise otuwa sente gavumenti egenda kugenda mu katale aka bulijjo yeewoleyo sente ezo beneezeewola kitegeeza bano bennyini abagagga baakolamu be bagenda ate okuwola gavumenti ate era be bagenda okuzisaansaanya naye kirimu buli lw'oziwola ate sente z'onoobeera nazo omwaka ogujja okukola ku nguudo ku malwaliro zigenda kendeera n'olwekyo njagala kubategeeza ti pulezidenti Yoweri Museveni badidde ku vooti ya pulezidenti ekisookera ddala yafuna miliyoni 418 netuzimuwa n'addayo bwe yatuuse ku 3% n'atwalako biliyoni 10 n'addayo n'akima biliyoni 197 n'addayo n'akima biliyoni endala 55 ezo biliyoni 55 tulina ekiraga kyonna kyababaka ba paalamenti baagala kubawaayo miliyoni 10 bagende mu Christmas nga basanyufu naye ngaako kasiimo kubasala mu ki kubasika mu mukono olw'okuyisa supplementary eyo 10 buli omu sigambye buli omu mujjukire mukibalemu tuli ababaka 500 tuli 529 owekibala okusibe tuli 529 bogatako n'eza administration yawe etono buli omu baba batutte miliyoni 10 oba olina miliyoni 5 nga biliyoni 5 nga mu mwenda biliyoni 5 nga 29 kati n'ebigenderako ze biliyoni 5 mwemeka mu 5 zezigendamu n'olwekyo buli mubaka nti bagenda kuzimuwa si musaala kubanga omusaala gwa Desemba tunatera ogufuna
sikasiimo bwe tuba tufuna enrollment nazo tugenda kuzifuna ate tebatutumyeyo omulimu gwa njawulo oluusi abanga babawa omulimu ogw'enjawulo mu bantu babawa sente bagamba mugende ku mulundi guno mu bantu mukoleyo tubabuuza miliyoni 10 ba MP ba honorable colleagues mugenda bazibawa kukola muki za mupango ki diiru ki so twagala kusaba bannayuganda bonna okutwalira wamu kibyanasanga MP we kulumbe kumbaga kumkuziika ku party ne ku street n'abamanyi ba WhatsApp zaabwe n'abamanyi Twitter account zaabwe awuze mbabuuze basebo mwakoze mulimu ki obugendo baweeza naye ekikulu ekirimu President aleme kuweebuula na kuswaza amaka g'abwaki gaba president ennyumba etugirongooseza Bobi Wine agitwala tetwetaaga n'agitwala kusanga ate yetaaga gisabirwe kubanga ejjira oba gisabira dduwa kubanga ejjuddemu ebisiramu ebiki bingi tungaja amaka ago gawe ekitiibwa tesoboka kubanga gwe mukutu kyekigoma ekitwala Kazambi yonna bwe yayagala okukola obuki obubi Pulezidenti Museveni yalangira byanyiza tiyali Mwami Museveni. President wali Museveni si president. Mwami Museveni. Mwami Museveni. Shikwe mukutu okutwala Kazambi w'okuyisa bwe yagala okukola n'okufuna ssente ekyama mwebale nnyo mwebalire ddala. Byebyo mukulu Muwanga Kivumbi ebigambo bibadde bimusobyeko ng'ayogera ebigambo abantu bataagala kuwulira. General Museveni si president baba na Uganda tebamulonda bo bamanyi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president gwe balonda. General Museveni yewangamya bwe wangamya yabba bubbi entebe eyo yagitwala ku mpaka n'olwekyo bannayuganda bo tamumanyi nga president. We obuzibu obwo bubadde bumujjidde omukulu Muwanga Kivumbi naye abitereezezza ne bannayuganda ne bamuleka. Kale ensonga enkulu zitegeerekese ensimbi eziri mu kubbibwa ez'omuwi w'omusolo ensimbi z'abannayuganda eziri mu kubbibwa mbwezityo abaka parliament bagenda ba miliyoni 10 buli omu naye bazikoledde mulimo ki bajja tubuulira. Abayimbi babawadde obuwumbi n'obuwumbi ulire eggwanga lyetulimu ate tetulina amalwaliro tetulina amasomero n'omukyala gwe bawadde ensimbi obuwumbi agende mbagula ekyuma ekiwaata amatooke. Tulina abakyala bamanyi okusongola ettooke wano bayitirivu nga bamama bafe awo beetaaga emirimu batwale obayiweyo bakusongolera ettooke obawe ensimbi obasasule nabo beeyagale ensimbi zibe nga zidda mu ekonomi mpola mpola bwe zityo okusinga okugula ekyuma ate ssente oziwa Abachina. Kale byebyo entegera ya gavumenti zaffe bwezito bwe ziri tebafa kubiba kubituyamba bikulakulanya ggwanga bafa kubyabwe baba bafuniramu nawe babbira. Omukama tunasaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo bino okubyogera bwana bakkiriza Dundalo Gabana Mugereka batayi mweraba.